amakulu Bobi Wine ageetinzeemuko Crazy ne muwala we Suubi. Bannange ekibadde mu katambi ebadde nga movie. Omanyi kye bayita movie? Bobi Wine amusurprisinze wali ng'amuyita, abadde tamanyi nti nno akomyewo. Suubi abadde tamanyi nti nno dadi akomyewo munnange ati ewaka. Byonna gye biggweredde bye ngenda okubeera nga nkutuusaako mu maaso awo, kw'ossa King Saha engeri gy'abadde apafomingamuko wali ku Kabaga. Actually abadde atuuka ku sayidi y'emu ne Alien Skin abaddekoko ne gy'abadde alaga mu maaso awo, ngenda kubeera nga mbikutuusaako. Bampita Jaminati, nsinzira ku Jaminati Yogi. Kansooke nkutegeeze nti nno kasita obeera nga tonaba kulayikinga vidiyo ogirayikinge kw'ossa ate n'okusubscribinga. Kakati nno munnange kansooke nkutegeeze ku katambi kano akabadde kakutte akati ku mikutu egy'enjawulo. Mu kaseera ke nkuweddemu vidiyo eno, Bobi Wine abadde ava Buyukwe, waakomyewo munnange ate ewaka. Suubi abadde tamanyi nti nno dadi akomyewo. Asoose n'agoyinga mukaawo Crazy, oluvannyuma ennyo amuyise. Wabula Suubi engeri naye gy'abadde agoyingamuko munnange ate Crazy eri abantu ba Bobi Wine ababadde bamuwerekeddeko. Bannange ekibadde mu katambi, omanyi omwana okugamba nti no people power, people power, oh my god, yonna gye biggweredde muganda wange. Kansooke mbikuweeko mu katambi. Yoyo nno munnange ate muwala wa Bobi Wine, nkugambye ali very crazy. Suubi ali very crazy nnyo munnange, bw'atyo bw'abadde asesezza abantu munnange ate mu katambi kano akishwale ku mikutu egy'enjawulo. Sigenda kubeera nga ndwawo, wabula kankwongereyoko wali. King Saha abaddekoko n'akabaga kabadde atuukako awo, naye bannange ekibadde mu katambi bamulaze munnange omukwano wali nga buli muntu ayagala kwekubisa munnange ate selfie eri mwana mulezi munnange ate King Saha. King Saha bakiri obwedda nga bw'ayimbamu oba abadde ali mu kuyimba oluyimba lwe Gundeeze. Mu katambi ako akabadde kakutte akati ku mukutu ogwa TikTok. Ku sayidi y'emu nkyekinzeeko ku Alien. Alien nno taggwako munnange ate emboozi, wabula ekibadde mu katambi abadde munnange ne gy'abadde alaga, abadde ayambadde bw'atyo nga bw'ogeza ku munnange ate okulaba, kw'ossa n'emboozi ebadde ekutte akati mu katambi, wabula Alien bannange taggwayo. Maroji mukulamu ate kubantu demukana katebe ka muzeyi kenyino klabi katebe manya ya honorable bam wali funi visa yo mukalulu kuba Uganda impe yagala ku kasukari meke siyinza sima tukatibogina la de yali president agenda wa deputy ya mande Ishaka Mitoma representing Fangoni ndezo kama crazy
tugenda salako mmwe engeri yennyini gye twaligambye esobole kwakalayo kugwa ku deeti nkya nkya tetulina deeti yoyo nno munnange ate omuyimbi Alien leero bwe nti munnange ate bwe mucekinzeko gwe kakasa nti nno osubscribinga ebisigadde byonna ate obitulekereso ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo